Buganda ekyusizza ennoonya ya Federo. Mengo ekyusizza enkola y'okulwanirira Federo mu Uganda eyawamu ng'evudde mu by'okubinja nga kati egenda kutandikira ku kaweefube olw'okugisomesa n'okujagazisa bannayuganda. Minisita w'Obwakabaka bwa Buganda avunaanyizibwa ku nsonga z'enkizo David F. Kempanga ye yayanjudde ekiwandiiko ekyayisiddwa Kabinenti. Buganda olunaku olw'eggulo yagambye nti Federo tebalemye kubanga wadde okulwanirira wabula kivudde ku baagala okusigala mu kipooli n'obutaagala kweggyako buvunaanyizibwa okukola ku nsonga ezitali zimu ezikulaakulanya eggwanga. Federo ey'omulembe guno tetugenda kusaba nsabe, tugenda kugizimba nga tuyita mu bikolwa n'okumatiza abantu bonna nti Federo kye kisumuluzo ekitwala mu Uganda ffenna gye tulwanirira. Mpanga bwe yannyonnyodde abakiise b'olukiiko ababadde bamutegedde amatu. Okugabana obuyinza ne gavumenti eya wakati, ennyingo yakubiri ku nsonga ssemasonga ezamanyiddwa. Obwakabaka bwa Buganda, olukiiko lulangiridde ekiwandiiko kino kigende mu maaso n'okusomesa eri abantu. Federo erina okubeera ensonga erinywako okutunula mu maaso so si kutunula mabega. Ebyobufuzi bisinziira ku bawagizi b'abantu bangi. Amaloboozi g'abantu abangi gonna gali mu kwongerera awamu ku nsonga eno, Minisita Mpanga bwe yategeezezza. Ekimu ku bigenda okukolebwa kukwatagana n'okusomesa abakulembeze n'abantu ab'ebitundu ebirala ssaako amawanga Africa n'ensi yonna okutwalira awamu oluvannyuma lw'okukizuula nti Federo si nsonga y'amateeka wabula ya byabufuzi, ng'ate abafuzi abaliwo ensonga eno bagitwala ng'eri ku mwanjo mu nteekateeka zaabwe. Luno lwabadde lutuula olusooka olw'olukiiko lwa Buganda olw'omulundi ogwa-28 nga lwakubiriziddwa omumyuka w'omukubiriza waalwo Hajji Ahmed Rassa ng'era Katikiiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga yasoose okwogerako eri abakiise ku nsonga ez'enjawulo mu ggwanga. Mayiga yasoose kutegeeza lukiiko nga Kabaka Ronald Muwenda II bw'ali mu lugendo e Kenya ng'eno aliko emirimu emitongole gy'akola era n'ategeeza nga bwe yayogeddeko naye ku Sande ya March 14, 2021. Okutyoboola ennono y'okwanjula mu Buganda kususse okuli abako abazinira ku buko. Abavubuka bano bakazanyirizi ate n'abako abamansamansa ensimbi eri abaagalwa baabwe ku buko. Abazadde temukkirizibwa kujoogebwa mu maka gammwe era Minisita w'ennono n'obuwangwa Kyewalabye Male agenda kundeetera aboogezi b'oku mikolo nyongere okwogera nabo. Katikiiro Mayiga bwe yayogedde ku kutyoboola kw'ennono mu mikolo gy'okwanjula ensangi zino. Mayiga yayogedde ku bbanja ery'obuwumbi 2 Obwakabaka bwe libanja gavumenti eya wakati n'agisaba eziteeke mu bajeti egenda ekolebwa nga 2021 ku 2022 kubanga kino n'ebirala bye bimu ku biruma abantu ba Buganda nga balabanga Kabaka waabwe addaazibwa. Minisita w'amawulire olukiiko Kabinenti n'abagenyi Nuhu Kiyimba yayanjudde ennongoosereza ezaakoleddwa mu mateeka g'olukiiko era abakiise ne baziyisa nga mulimu ennyambala n'abakyala abateekwa okwambala busuuti oba obuteeteeyi ekiweesa ekitiibwa. Abaami balina okussaako ekkooti n'ennyimba oluyimba lw'ekitiibwa kya Buganda nga Kabaka bw'abaawo ebitundu byonna biyimbibwa ne biggwaayo ate bw'atabaawo bayimbako 2 ng'ekisabira beene tekirina kubulako. Kulikeyo nnyo abasasi baffe.